Maps ezo Buganda teriimu. Yagenze Luda, Buganda yagenze Tanganyika. Ebitundu bya Uganda ebirala byonna bitumanyi nga Busoga, Karamoja, Ankole, Bunyoro n'ebirala byo mwebiri. Naye Buganda teriimu. Oli yaze n'asitula Buganda eno n'agyebagajja n'agenda agikasuka Zaire. Yagijjeeko atya? Buganda teriimu. Kaakati naawo nze weneebuuza mazima nti kiki ekigendererwa, sinnaba kumanya ki ekigendererwa. Tosobola kugamba nti Buganda teri kuuma. Kiringa oli bw'anaagamba nti Bulange teri Mmengo. Nga yiiyo buli omu agiraba yiiyo. Nga teriiwo Mmengo. Awo nno njagala okugumya Obuganda nti Buganda ku maapu ya Uganda kweri. Kakati njagala okubuuza ekibuuzo. Ani kabaka wa Buganda omutuufu? Kabaka wa Buganda omutuufu yaani? Ye Ronald Muwenda Mutebi oba ye Mayiga? Kuba ebikolwa oba ebintu ebigenda maaso biraga nti tulina kabaka. Era mu bufu bwe bumu ebikolwa ebigenda maaso biraga nti tulina Katikkiro. Kino kiragira ddala nti waliwo okusuka omuguwa wakati wagwe twandiise kabaka ne Katikkiro. Era kiraga nti tetulina Katikkiro. Statement eno yavudde mu Mayiga teyawukana na muntu ndabya ddala yabadde agezaako gamba Ronald Muwenda Mutebi. Wacha wewe, wacha nyamanza wewe. Wacha. Sirika mangu. Oyogera biki? Toda mukogera wano. Mu bufunze kyadagezaako gamba. Saagala mugambe nti muyisizaamu amaaso. Nedda. Okukozesa erinnya lya nti Ronald Muwenda Mutebi lwa nsonga ebikolwa ebigenda maaso tebiraga nti tulina kabaka. Ebikolwa ebigenda maaso biragira ddala nti kabaka tewali, waliwo okulwanira Namulondo wakati wa Mayiga ne Ronald Muwenda Mutebi. Byebikolwa ebiraga ebigenda maaso. Mufuna Mayiga sigwe gusoso vamu statement bwetyo. Nedda. Eyo statement kati ndowooza mundi gulinga gwakusatu nga vamu statement bwetyo. Statement ezirengezza ffe gwe tulowooza nti ye kabaka. Naye nga kiragira ddala kyeyongerera okulaga nti waliwo okulwanagana wakati wa Mutebi ne Mayiga. Oba gwe twandiise mukama we oba kyeyongerera okulagira ddala nti tewakyali nkolagana wakati wa mukama we gwe twandiise mukama we ne Mayiga. Kwega bibuzaabuzaamu ate erudda bibuzaabuzaamu. Kuba toyinza kukkiriza mukozi kukumanyira nfunda ssatu. Bibuzaabuzaamu amanyi amabegakaawo. Nagenda ne nkola video ne mbagamba neva mu statement ero ne ngamba nti ebintu bino olumunze bimbuzaabuza. Funa okubuzaabuzibwa. Nzirawo n'entola endowoozaamu ne nga oba kabaka Mutebi ebintu Mayiga byakola nga bimunyumira nga yabyagala. Naye ate nga ffe tudde eno ne twefuula nti tulumirirwa nnyo. Abamu ku mwe temwakitegeera waliyo komeredde omu yavaayo Nampooni nga nangamba gwe bw'obeera nga walampa kabaka kikomye Nampooni nga nnyo ate awo kikomye nti awo kikomye okuwalampa kabaka ojja kundaba morning you. Nensirika. But siyinza kuddamu lwa nsonga nti naawe ye entitled to your opinion. Naye tewakitegeera. Nze ebikola bifaana we biti bye byandetera okwebuuza kuba no actions taken. Kulira kano. Ng'oggyeko eyo statement ey'Amayiga okubuuza kabaka nti maapu ya Buganda yalaze eri Tanganyika. Buli Tanganyika
kwega magezi ako kumugala lwaki okulungulu gezi Tanganyika. You get remember you can relate nga wakulako ne mama wo ba step mamu wo nokulungulu gezi hey uguni nyoko okitegera si yeso se waliwo ere babega amayiga omwako ogwaggwa era yavamu statement bbiri ezirengeza yagamba nti waliwo yakola statement era ku federo agamba mubanja biki nyakana mubanja federo mubiveeko ebyo tutambule tugende n'ebirala tetuyinza kuddaawo naye nga ffe gwe tulowooza nti kabaka yagamba abanja federo yemu ku bintu yaffe yabanja enfuga eya federo Mayiga teyakoma alina statement era gye yakola n'agamba mutunde ku ttaka mulye ku ssente zammwe nga mukyali balamu naye ate nga ye kabaka bw'avaayo akubiriza abantu temutunda amataka gammwe naye ate Mayiga bwe yavaamu statement eyo mutunde ku ttaka mulye ku ssente tekyanneewuunyisa lwansonga nti ne gye twandirowoozezza nti institution eyandipreservinze ettaka ery'enkizo mu Buganda ettaka erikolerwako obuwangwa n'ebisigadde bitundibwa ekibuuzo kiri nti ani atunda ebintu ebyo kati bwe mbuuza oba bwe neebuuza ne ngamba naye ebintu Mayiga byakola kabaka abyagala lwaki oba onyiiga neebuuzizza bwebuuza kubanga yabawuliriza omusajja oyo naye n'omusajja sooka owulize vidiyo eno tukomewo akati mulaba tuteekateeka misinde tugenda kudduka nga 6 nammwe muli wano olw'ensonga eyo ey'okulwanyisa Mukenenya abasumba mu kanisa yammwe bavuddeyo n'omukulu abakulira tuba tukyalimu eno olingaga nti Buganda bagijje ku maapu mukiraba abantu bekolamu omulimo balina omulamwa nti kumanyi Buganda bagijje ku maapu kati wuliriza omutanda waffe waliwo maapu za Uganda ezifulumizibwa nga ziva mu bitongole bya gavumenti nga wetwogerera maps ezo Buganda teriimu era ssentebe w'akakiiko akategeka emikolo ensonga eyo agikonyeeko ebitundu bya Uganda ebirala byonna bye tumanyi nga Busoga Kalamojja Ankole Bunyoro n'ebirala byo mwebiri naye Buganda teriimu kaakati naawo nze wenneebuuza nti kiki ekigendererwa sinnaba kumanya kiki ekigendererwa Sebo Mayiga oyagala tugamba nti ffenna tuli basi tetutegeera tetulaba nga bwe muli ne kabaka waffe era yagala tukakasa nti yegwe omu ku abo abakola maapu mukulu weebereremu kabaka n'amala okwogera omusajja najja n'ajungulula kabaka byayogedde gwe gwani Charles Peter Mayiga toli kabaka wano tolina wano gwolagira kabaka ayogedde ekintu Buganda teri ku maapu nga Buganda teri ku maapu lwaki Buganda nga bagituttewa Charles Peter Mayiga nyongera okutegeeza nti Australia bannannyini be ba aborigines obudde buno tewali akyasobola mu Australia gamba nti nze omu aborigini wano we wali owange oba mu Wellington taliwo naye tebaliyo kyogamba tebaliyo kino kirango kigende eri nakusaba buli musajja omuganda omunyolo omusogo mwenna nga batuzingira mu Uganda wano
abayina zi kingdoms ne zi chiefdoms tuongera obategeeza omwana waba wa mu Buganda kwata flaga ya Buganda kwata mapu ya Buganda somesa omwana mugenda kusomesa abaana kubanga mu ssomero gye babatwala okubasomesa ebintu bye basomesa si gye bava tewaliwo wano bantu bava mu Eastern tewaliwo bantu bava mu Central tewaliwo bantu bava mu Western tewaliwo bantu bava mu Northern fena tuyina gye tuva bw'obeera musajja musoga somesa omwana ekigambo kye bayita busoga mwagazise busoga mwagazise olusoga mwagazise kyabazinga mwagazise ennono ye ebyo babalimba mbu simanyi okwagala ennono simanyi mbu abasitaani oyo bogasa abazungu be baleeta ebyo ebintu ebyekisiru nkugambye nti kwata bendera ya busoga giteeka awaka omwana muyigiriza olulimi olusoga mulaga amasaza ga busoga nti ffe ng'abasoga tuyita wano omwana wa Buganda muyigirize nti Mawokota Mawogola Kabula Kochi Buddu n'amasaza gonna aga Buganda eyo ye Buganda fulaga waka mapu ye wantu gyova waka tetubeerako wanna banodhana bw'oba mu kyoli kyekyo kisomesa omwana tokkiriza mwana kuyiga bintu bya kisiru ng'okyali mulamu omugambe nti wano wammwe olaba ng'omuntu yenna atwalawo oyina okulwanirirawo kubanga bano abasajja beesomye okutusiriwaliza ddala ogenda okulya omuntu aweze afa abanodhana mwabanodhana abaki wali omuntu gwe bayita omunodhana bw'oba oli mulango beera proud n'okubeera omulango bw'oba oli mukyoli beera proud n'okubeera omukyoli bw'oba oli munyolo somesa omwana nti fe wano bunyolo yeffe bamaama bazi kingdoms ezisinga wano mu Buganda tuli kino ne kino fulaga yaffe yeeno tuyisiza wano ensalo zaffe rino essaza nerino we waffe mu bunyolo osomesa omwana bano abasajja ba Museveni bayina engeri gye baagala okutusiriwaza n'owulira omuntu mbufa fe abawesitaana oli musajja munyankolo oyogera mbufa abawesitaana somesa omwana oli mukiga somesa omwana nti ffe tuli bakiga wano tetuli bawesitaana because ekyo ekintu bakikozesa okwongera okunafuya abantu n'okubajjako obwannannyini ku mawanga gaabwe n'ettaka lyabwe tusiriwalire ddala teruliimu naye ng'ennimi z'abagwira French English mweziri wano we neebuuliza nga nze twatuuka ddi abaddugavu ku level ekwata emidumu gy'emmundu ne tugyetunuzaamu nga ffe naye ng'omulabo omutuufu waali era tumumanyi kyenjagala musookereko ddala okumanya kye kino muno mu nsi tuyina abantu ba mirundi ebiri tuyina aboonoonyi tuyina n'abazimbi okay buli kintu ekizimbibwa kirina okutuuka akaseera ne kifuna abagenda okukimenya okukyonoona Buganda yazimbibwa ng'ensi mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu lwa nsonga bajjajjaffe baali bafunye oluvuuvuumo nti omuzungu ajja ne bamanya nti unity yokka yeegenda otugatta ne batandika okugenda nga batuukirira obwakabaka obw'enjawulo nga babutegeeza era obwagaana bwasindiikirizibwa okwegattako naye tebatta nnono yaabwo na identity yaabwo kino kye kimu ekyaleeta olutalo lw'eddiini e Makka Muhammad yamanya nti Abaroma bajja bagenda batta n'akoola amawanga ag'enjawulo beegatte bakole ekibondo kimu abasinga ne bagaana era naye kye yakola kuteekawo olutalo naye ng'olutalo lwali lwa kugatta na kulwanyisa mulabe ekiraga nti amaanyi gava mu bwegassi era Buganda bwe yazimba ensi ennene omuzungu kwe kusalawo okugifuula protectorate kino kibeere ekyokuyiga eri ffenna ng'abaddugavu nti gye tweyongera okwagala okukuliza abaana baffe mu nkola z'omuzungu omuzungu kigenda mwanguyiro bagamba kino mukigyeewo mukole kino kino kigyeewo mukole kino tebalina kumanya kwonna ku ki kye tuli na lwaki twakikola bwe tutyo abaana abaffe bennyini be batukubira mu madiini be batukubira mu byobufuzi basobole okuleeta enkola y'omuzungu eya divide and rule emaamire era ezaalire wano okalya ddakaddadda ffe tukoze bino abaana bammwe abayivu lwe mwasindikanga bweru basome muganye basomesa ennono yammwe mubatendeka ebyabagwira bino bye bibala
kyova olaba nti n'obwana obwakasira mu kajjojjuuzi buli very willing okutandika entalo z'eddiini wano okuleeta sharia law wano mu jihadi naye ng'eno Afirika bino bye twasiga kati tukungula kati nekino kigenda kufuna ebiwayi bibiri abasiraamu abakkiriza mu Waarabu abatakkiriza mu nnono ya Kiganda bagenda kulwanyisa Buganda eggwewo with the mindset of y'Ekiwarabu tugatteko abali tribalistic tugatteko abatalina we bagwa tugatteko abatiitiizi ogenda kukomekkerera nga kino kiweddewo naye ng'abakizimba bakizimba kwetangira muzungu kyokka bano abakyonoona bakyonoona kwegatta ku muzungu kino kituzzayo ku katabo ka Animal Farm abamu kumu abaakasoma obwakabaka bwaliwo naye ensolo eyitibwa embizzi olw'omululu gwayo neetuula n'abalabe okulya mu banne baayo nsolo zinnaayo olukwe naye ate oluvannyuma ensolo eyo yatuuka ng'obwakabaka tebuliiwo nga nayo terina weebeera bwaddayo mu mirembe gya slave trade egy'okutunda baddugavu bannaffe bajjajjaffe n'okubattanga abaddu bakugamba nti abakulembeze abaaliwo mu biseera ebyo be baakuŋŋaanyanga abantu be baalinako obuzibu abaagaananga obbawuliriza n'obbagondera ne babawo omuzungu abatwalenga abaddu naye twagenda okukomekkerera nga ffenna n'obwakabaka buweddewo ng'omuzungu abulidde ebyafaayo byeddiringana tukkirize tugaane obuvumu n'obumalirivu bw'Abaganda bulemye abantu bangi okulinnyako kino kizaale kino kitonde okikkiriza mbulumi okikkiriza mirembe kyobwekityo bwe kiri essaawa zino we twogerera obuwangwa n'ennono bukutte wansi ne waggulu omuzungu akiraba era tatudde kkiriza gaana akaseera kajja kutuuka bino byonna bijja kuggwa akasajja akakulu kotyo n'ogamba oba kasobodde kato okutuuka ku myaka gye kaliko nga kakyatambuza obusiru n'obutamanya ku myaka emikulu gy'otuukidde ng'okyasobola okwesiiga ddayi nga gw'obwongo wali awo ne bukuweereza ne bugamba munnange siiga ddayi ojja kudda buto mukulu nyongera okujjukiza ku myaka gy'oliko gyakutegeera gwe atalina maanyi tagwa ddalu atalina maanyi tokkirizibwa kwetaba mu mazina ga nkima kinajjukirwa wano nti kabaka ye yavaayo n'ayogera kujja okujjibwa kwa mapu ya Buganda naye essaawa zino wabanga gwe Mayiga osobola okuvaayo n'oyusa olugaayo mu kabaka n'ovaayo n'oyasamya ekitwe n'ovaayo n'oyasamya omutwe enkola enkadde ng'ogamba nti ani mapu bagitwala wa gwe nga watandika ddi gwe okuyisa olugaayo mu kabaka wano waliwo omwana yavaayo n'atandika okuvoola kabaka n'ovaayo ng'olaga nga wooli concerned onaatugamba otya nti si gwe wamuli emabega nazzi kuno nga buno obusajja obwekuuta ddayi tebukkirizibwa kulabikako mu bantu waliwo akaseera gwe wagamba mbu abantu batunde ettaka bawoomerwe ssente nga kabaka yakavaayo n'alagira abantu nti tebatunda ttaka kasajja gw'ofubye okulwanyisa Obuganda naye tojja kusobola okumanya oli kisiraani ggwe kuba bula tojooga naye omanyiira n'ovaayo n'ogamba ayimpo n'osalawo gwe osamirire lubaale w'abalala imbu maapu beerabidde okugiteekako ne tugamba kale katukassa akasiriso essaawa zino ovuddeyo oyagala kuyisaamu Ssaabasajja olugaayo igwe ng'avaayo n'ogamba bw'abavoola obwakabaka ovuddeyo essaawa zino otandise ofunta entama otandise okwogera ebitakwatagana igwe oyise olugaayo mu kabaka kimanyikiddwa no ye yatandika gundi okwogera laki maapu teriiko gwe essaawa zino buli muntu avaayo ayogera ku bwakabaka gwa mukulu obwakabaka tebukoma ku ggwe naawe Sserajja okwota bakusembeza obeeko kyokola obeeko kyogatta ku Buganda ng'Obuganda ovuddeyo otandise okukuba ekikono otuuse n'okuyisaamu kabaka olugaayo mukulu Buganda tekoma ku ggwe gwe ate tetugenda kukwe togenda ate kujooga oyise ne wandikomye gwe mukulu totuliirako mazzi ku myaka gy'oliko tetwagala tukujjukize nti emyaka gy'oliko sijakutegeera kyetwagala tukujjukize nti otuuse ku kaseera akategeera ne bw'oba toyina tujja kukukaka imwe abamu kumwe bw'oba obusiru nga kusinga bubaddeko eddagala gwe twandikutaddeko overdose kuba kasajja gwe toyina magezi ebisigadde okkirizibwa bikola naye gwe tokkirizibwa kuyisaamu kabaka waffe maaso otuuse okumunafiya kussa ly'abantu batuuke n'okumulinnyako batuuke n'okumujolonga
olwokuba kali kabinyo kano kakatwe ntwe ya pusi yayimiridde n'ayogera tosiriwala. Toyinza kuvaayo olwaleero ddala bw'obanga oli mutebenkevu mu bwongo n'ogamba mbw'oyagala rigaininga Buganda mu mikono gyo ng'ate Buganda gy'ojjawo ne ku maapu gy'ojjako kati Buganda eririddawa gy'oyagala okweddiza okusasula gavumenti ya nnyinemu Ssaabasajja Kabaka kimuzibuwalira tetukyabanja buwumbi 250 gwokka sente zeeyongerako dda ziri mu triliyoni ekitebe ky'amagye we kitudde mbu ya ttaka lya Bwakabaka State House zombi we zitudde ttaka lya Bwakabaka naye kati kyakola kwe kusindika bano Basaamu Mayanja Mponga Byoya zitandika divertinga obwongo bw'Abaganda okubabuzaabuza obbajja ku mulamwa jonna bagambye tetuli basiru fe Abaganda tetutaamuuka nga nvunyu no tuli bakwata mpola but when you react on something I'm telling you osobola ogamba nti tata sebo siyo mama nyabo but on this at this time otaliya tata sebo siyo mama nyabo kubagamba muyina okusasula Obwakabaka bwa Buganda n'okubuwa obuyinza obwa federo butandika okwekolera ku byabwo maliriza mbalabula temulowooza nti tuli basiru bino ebigenda mu maaso byetabyemu n'obukulembeze obwennono obulala era busanyuka nnyo ne bujaguza nga bulaba Buganda eri mu mbiranyi nyini si Ssaabasajja Kabaka yekka awangaale Mayiga asana kibooko. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asana kibooko. Sikyejjusa njogera ntegeera. Ng'Omuganda njogera ng'Omuganda ngambye nti Charles Peter Mayiga asana kibooko. Olw'ekigambo ky'ayogedde ebigambo bingi nnyo ebinyiiza nga biraga omuntu atakuzibwa oba atali Muganda oba atakulira mu Buganda. Simanyi buvo bwe na buddo bingi bijja bikyuka mu Buganda wano naye ngambye nti Charles Peter Mayiga asana kibooko.